Nkulaga omukazi laavu gye yalina ku musajja. Bino byonna bayinza obba waliwo obusungu naye nabo tujja bunoonya kuba nakoze research amala. Kati amugamba nti saagala kulekawo mwami wange. Naye omwami wange bw'omanyi emirimu gye bakola olumu bamuyita olumu ne batamuyita. Okitegeera? Kati omukyala akuŋŋaanya akasente senga akaweereza omwana akoleka bizinesi miliyoni zaali mmeka? Senga ki? W'omuwala. Akuŋŋaanya miliyoni mmeka? 5. Agamba nti katuwa omwana atandika aka bizinesi. Yazimuwanga leero ndowooza ng'ebula ennaku 2 birthday y'omukulu etuuke. Ya Maulana. Omwalo wali sivinga miliyoni 5 ng'anoonya kifo ky'akabi mu kibuga. Ng'akuŋŋaanya mikwano gye. Ng'amukubira ssimu ng'agamba nti kati ani mukwano gwe nnyo nti Reyini. Waliwo n'omukobola bamuyita Hamuza. Mukwano gwabwe era nabo group eri emu awo ne mikwano gyabe nga nti Hamuza mundeetera omusajja wange njagala mu surprising na birthday. Miliyoni 5 ze bamuwadde okukola business ng'asooka ajjako 3 ng'ategeka akabaga. Ng'akwata ebbaasa ng'asiba mu miliyoni 1 ng'agiwa omwami ng'ekirabo ekikalu ng'agende miliyoni 1 esigaddewo ng'agenda mu kikubo ng'anoonya engatta ennungi ki ng'azipaakinga ng'akabaga kagwera miliyoni mmeka? 5. Bagenda okujjukiza omuntu gwe wadde ssente ez'okukola bizinesi ng'omwana ssente azikozeemu kabaga. Ebintu nno bingi bye mmanyi. N'omukyala ne balaba badde afeffetta nnamba emu waasula ng'abanja TV. Anti kati Faruku tojja bitege. Gambye n'ensonga ngimanyi. TV. Wajja wabaawo scenario. TV ya nnamba emu efa. Bwefa ng'omukulu talina bulungi kaki kasente. Nagamba ene wa nnamba emu ndaba ye yalaba dda TV kanjijjeyo njitwale wa nnamba mmeka. TV ya namba 2. Eya nnamba 2 yafa. Mukyala muto. Nayagala dire ya mukyala mukulu. Ate gy'aba atwale wa mukyala muto. Kati omukyala. Naga ne bano basula wagenda okukola okunoonyereza nga beeri kinnya na mpindi. Era ono bamusanze age. Mukyala mukulu kwe kutegeera omugyasula. Kyo no busamba bukyatutangira. Titonnaba kuba lwedde kufuna mukazi wa kubiri. Namba emu bw'aba asula buziga. Namba 2 muteeke bugema. Kojja. Tokipise bupisi wano. Anti kati nze wampise kwogera ku nsonga zino nga bwe nzitegeera. Kati okujja kongo ngamba nti society tugirimbe. Naye batuyagala tubalimbe bino byenjogera bye bitu. Ongamba mukyala mukulu okutegeera namba 2 gyasula. Yes. TV ya namba 2 yafa. Ya mukyala muto. Yafa. Omukulu nageranga namba emu taliiwo. Najjayo TV namba emu agenda okujjanga bamuga nti TV eri wani. Anti kati namba 2 asulawa bagenda omukubira ekifaananyi ne map ne address nga bali mu area yemu babadde bali mu area code ono namba emu asobola okuva wali n'atambula n'atuuke wa namba 2 nga takozesezza ntambula poliisi kwe kudduka amangu kati bwe yalengedde ono n'asuula enkesi laga nti omwami mulebangazze mu ntemyeko. Jukira omusango guno baali bagutuula mudda era omukyala mga nti omwami bw'olaba embeera si nnungi naye ng'olaba ateredde ekyakasente kino tomupika nnyo kasente kangi kati omukyala ndoza n'asooka n'agumiikiriza yagenza okulaba ng'ono ejjogolizeemu likoze eki lisituse n'agamba nti afuta loolo ne wali nali nakusonyiwa busonyi kati kambizzeeyo mu mateeka ono kwe kukubira DPC n'ayiwa basajja be embeera nebeerawo bwetyo yabadde wa namba 2 nga eyaddeko wa namba 2 nga bw'onoobeerako namba 2 nti ewaka waawali ne weetoolamuko katono ng'aliko waali samuweya kati olwalabye poliisi ngezze abuguta n'akuba erivansi adduke we baamufunidde ye ate nze nga bwe nkumanyi omukazi ne kunnewera gye yeewera tola akayimba kali kashiba nti wansanga mirembe zange n'ontankuula sanga mirembe jange nontinkuula okamanyako kashiba kashiba nze yali asirisa omutima nontankuula
kusuubiza okwesibako kati oyo omukazi asobola n'okwetuga naye ng'ekimwetuza laavuyo sisinkana y'omukyala ya Maulana n'okusisinkana omukyala eyinza okubeewuunyisa nimuga nti abasajja kati obaate Kojja yabimanya atya omanyi Maulana yali mu kamyufu edda yali mukozi w'amasannyalaze kamyufu be bana abatali baawumeme naye nti omuntu ku kitundu eyasoma okuwa yalinga amasannyalaze nti gafunyemukko kasooti awo osobola omukubira essimu noga jangu ngattire waya zino atali waawumeme betuyita bakamyufu bana basajja embeera ku kyalo nti oluusi mu nnyumba ettaala ediiminze neweebuuza ediiminze ti okitegeera kati n'oyita omuntu oyo fuuka okola ku Bukedde Shamushamu omumanyi Narujja omumanyi oyo omwana wa famire yaabwe muganda waabo kati bafuna obuzibu nze omwana yannyonnyola okuva ku ntobo wali bafuna obuzibu ku masannyalaze ndoza mukadde we akubiraani Maulana amuga nti jangu nnyambeko wano Maulana nti yali lwedde kuwasa mwana oyo kati bwe muli nnyo omuti omanyi bino ebiyigo by'edda ebiyigo byaffe ebyedda bikyaliyo ebyebweru ozimba n'oyimiriza nti omutu ne bw'abaana abo oli wadda waggulu abaakulaba bulungi kati ono yali ku muti gw'amasannyalaze ng'ono omwana atamanyi nti oli ali ku muti gw'amasannyalaze bamuyita awala mpontwasale kati n'omwana mu tayimu ey'okunaabako kati ono alwa ku muti gw'amasannyalaze bagamba omusajja atasibaayo wayakumba ali mu kulaba ono ali muki wano mu kunaaba kati nga bw'omanyi nti abasajja Katonda yatukola nakugamba nti nsobola okulaba ekintu kimu ku mukyala ne mwegombo kikebera naye ate ntuuka eyo mu maaso ne kibanga ekintu kino ekimu kyokka kye neegombo nga ate kisaanyeewo kubanga ekyamazima amukuumya amuzaddemu abaana kati si basatu kati waamwegombako bbeere liri walaba nga liyimiridde abaana baba baliyonse yali yakuba nti oli yali agenze ku masannyalaze kolono najja mu tayimu ey'okunaaba ng'oli ali ku muti gw'amasannyalaze kati n'alengera yalabako bintu byakungulu anti falukula kwa nti bwe tuba tukola programu eno nze mba njagala abantu nembabwe information kyogaba sinagiwulirako anywhere anti kati tosobola giwulira lwa nsonga nti gwe zino ensonga ozitegedde kati ne kati nze azze emabega nga nzimanyi nzifollowinga nkubuulira byemmanyi gwe buuza Narujja bw'abanga omwana tamumanyi mukazi w'oyo kati okulaga nti bino ebintu byonna mbimanyi olunaku lumu omukyalo oyo nga bw'omanyi nti Maulana embeera tenaba kuba bulungi ffenna ng'abasajja nga tutandika omukyala akubira Narujja amugamba nti omanyi sisita omwami wange tannaba kuba bulungi naye mwagala nkulaga omukazi laavu gye yalina ku musajja bino byonna bayinza obba waliwo obusungu naye nabo tujja bunoonya kuba nakoze risaaki amala kati amugamba nti saagala kulekawo mwami wange naye omwami wange bw'omanyi emirimu gye bakola olumu bamuyita olumu ne batamuyita okitegeera kati omukyala akuŋŋaanya akasente senga akaweereza omwana akole ka bizinesi miliyoni zaali mmeka sengaki w'omuwala akuŋŋaanya miliyoni mmeka agamba nti katuwa omwana atandika aka bizinesi sente ezo ziyita mu Narujja aziweereza muganda we yazimuwanga leero ndowooza ng'ebula ennaku 2 birthday y'omukulu etuuke ya Maulana omwalo lwalisivinga miliyoni 5 ng'anoonya kifo kyakabi mu kibuga ng'akuŋŋaanya mikwano gye ng'amukubira ssimu ng'aga nti kati ani mukwano gwe ennyo nti Reyini waliwo n'omukobola bamuyita Hamuza mukwano gwabwe era nabo gurupu eriemu awo ne mikwano gyabe nga nti Hamuza mundeetera omusajja wange njagala mu surprisinga na birthday miliyoni 5 ze bamuwadde okukola bizinesi ng'asooka ajjako 3 ng'ategeka akabaga ng'akwata ebbaasa ng'asiba mu miliyoni 1 ng'agiwa omwami ng'ekirabo ekikalu ng'agende miliyoni 1 esigaddewo ng'agenda mu kikuubo ng'anoonya engatta ennungi ki ng'azipaakinga ng'akabaga kaggwera miliyoni mmeka bagenda okujjukiza omuntu gwadde ssente ez'okukola bizinesi ng'omwana ssente azikozeemu kabaga kitegeza akyawagana dda ne sengaawo kati oyo n'amuteera ddala ne bamuta kati ono olw'okuba nti laavu yaliwo
omanyi ng'omusajja kati kankuweko Faruku teri musajja asinga love nga musajja atafuna ssente be basinza love. Omusajja bw'amala okufuna ssente love efa. Tusooka tuddeyo. Ongamba nsisinkano yaabwe ajja ku masannyalaze. Ajja ku masannyalaze. Kino Faruku njagala omulabi ali eyo akitegeere nti ne bw'oba olengedde omukazi tosooka ku papa kubanga yamulabako bintu byakungulu. Nkugambye oli yali ku muti gw'amasannyalaze ng'atereeza waya, ono ali mu kinaabiro wansi anaaba. Yensisinkano yaabwe we bajja laavu oli wajja laavu n'abinnyonnyola ono. Nakugamba nti abakazi tebasooka twagala, wabula bye tubannyonnyola ne bye tubakakasa. Omukazi apiikinga mpola, laavu y'omukazi ejja eri gradual y'ensonga lwaki nti bo balwawa tojivaamu kubanga ekula bukuzi. Kati bw'agimala oginywereramu bw'ati n'agigwamu, bw'omumenya omutima asobola n'okutemako omutwe. Era bino bye mulaba awaka obutabanguko obuze nti omukazi yasazeeko omusajja obusajja, kitegeeza laavu gy'amuyina kalaba buno obusajja tebukyamugasa. Oli abujaajamya abutwala walala, kambujjeko ffenna tubufiirwe. Oyo omwana gwe mulaba yakolako statement emu mu maaso gange nanga nti Kojja nsobola n'okwewa obutwa. Oyo omusajja ne mufiiriza naye obulamu bwe naye nga simulekedde bantu balala. Kitegeeza laavu. Bino byonna era Maulana lwakuba nti simanyi lwaki obwo obukodyo tobukozesa. Faruku nakugamba nti omukazi asobola otwala omusango ku poliisi ng'agenda kukuloopa bakuyite ku poliisi nga ne poliisi emaze okusamuninga nti ekwetaaga, gwe mutwale waka mukuba obuggo bw'obwo omubikke n'omubikko omugambe weebake. Yennyini ajja kukeera ku makya kubira abasirikale abagambe waliwo abatuloga. Teyakikola kyamulema. Yennyini ajja kukeera ku poliisi akubira abasirikale nti omusango ngugjeeyo nakoze okunoonyereza waliwo abatuloga. Naye gwe buli lw'onoosirika noga nti aze kanywere bunywezi n'olaga eryanyi ery'ekisajja. Omukazi ng'akwagala asobola okukola ekintu kyonna ekiri nonsense kasita abeera ng'akwagala. Nkugambye abakazi okugwa mu laavu kimutwalira obudde buwanvu, naye ate okugivaamu era kimutwalira obudde buwanvu. Kati ono omukazi ali mu laavu. Bino bino bamusalidde ssente mu miliyoni 10 asobola ozimenyawo n'amuwanga 3,000 buli lunaku anyweza omugongo. Asobola ebyo byonna era zikkiriza oveeyo. Bw'omala okuvaayo gye kwata mukyalawo mutuuze. Aba bakazi bw'aba anywamu ku kajuyisi muleete wano ku kifo kyaffe, muleete wano kwa kamwesi mutuuzeewo. Muguli walika mukolereyo ka pizza ka mitwalo 2.5. Njagadde tuliyeko twezze bujja ndaba omukwano gwaffe gufa wete kuba waliwo abatuloga. Gwe muntu gwensinga okwaga n'ekintu kijja ne kinyambala nemba nga sikwagala. Ekyo kyokka kigenda kuuma omukazi agenti ne sente ze bakusalidde nnyingi. Tuzikendeeze. So kati nalabye bamujja mayuni bamujje wa namba 2. Mawulire ge nafunyeeko yabadde agenzeeko ndooza wa namba 2. Tukola ebintu ebimu nga tetweseetinze. Tosobola kuŋŋamba nti distance omanyi buba na bujoozi. Obusiraamu butulagira okufuna omukazi ow'okubiri ne bwatunuulira ebintu bingi. Kubanga mulimu era gu element egamba nti gy'onookoma okuwasa abakazi abangi mu busiraamu kabuliyo eba esembera. Kubanga Katonda Allah yakimanya nti bantu batono nnyo abagenda okubalansinga. Faruku bwenva ewa namba 1 nga nkubye 3 nkakasa nti newa namba 2 ngenda kukuba bumeka. Bwenve wa namba 2 nga ndeseyo kiro y'ennyama kiteza ne wa namba 1 tugenda kulya kiro ya nnyama ate nno butukkiriza okusoosowazaamuko katono ku namba 1. Kubanga namba 1 singa teyakukwata bulungi namba 2 teyandikoze eki teyandikusanze. Soosowazaamuko ku namba 1 teri bw'oba badde okubye 3 wano namba 1 mwongeremu akookuna akongera omukyamusa akamusukkulumyamukko katono. Abasajja basanga nga asitusa alina namba 2 namba 1 namba 2 namba 3 mu kusooka okwanjula n'ayanjula namba 3. Na mukyala wange ono mwagala nnyo naye erabira nti namba 1 singa yakukwata bubi yabadde agenze wa namba 1. Ebintu nno bingi byemmanyi. N'omukyala ne walaba badde afeffetta namba 1 wasula nga abanja TV. Anti kati Faruku tojja bitega gambye n'ensonga ngimanyi.
TV wajja wabaawo scenario TV ya namba emwefa bwefa ng'omukulu talina bulungi kasente n'agamba ene wa namba emu ndaba ye yalaba dda TV kanjijjeyo njitwale wa namba mmeka TV ya namba 2 eya namba ebbiri yafa mukyala muto n'ayagala ddire ya mukyala mukulu ate gy'aba atwale wa mukyala muto kati omukyala n'agala naye bano basula wagenda okukola okunoonyereza nga beeri kinnya na mpindi era ono bamusanze mukyala mukulu kwe kutegeera ono gy'asula kyowa wonna obusiraamu babukyatutangira titonnaba kuba lwedde kufuna mukazi wa kubiri namba emu bw'aba asula buziga namba 2 muteeke bugema tokipise bupisi wano anti kati nze wampise kwogera ku nsonga zino nga bwe nzitegeera kati okujjako ngo ŋŋamba nti society tugirimbe naye bwe tuyagala tubalimbe bino byenjogera bye bituufu oŋŋamba mukyala mukulu okutegeera namba 2 gy'asula yes TV ya namba 2 yafa ya mukyala muto yafa omukulu n'agera nga namba emu taliiwo n'ajjayo TV namba emu agenda okujja nga bamugaa nti TV eri waani anti kati namba 2 asulawa bagenda omukubira ekifaananyi ne map ne address nga bali mu area y'emu babadde bali mu area code ono namba emu asobola okuva waali n'atambula n'atuuka wa namba 2 nga takozesezza ntambula poliisi kwe kudduka amangu kati bwe yalengedde ono n'asuula enkesi laga nti omwami muleba ngazze mu ntemyeko jukira omusango guno baali bagutuula mudda era omukyala mugaa nti omwami bw'olaba embeera si nnungi naye ng'olaba ateredde ekyakasente kino tomupika nnyo kasente kangi kati omukyala ndoza n'asooka n'agumiikiriza yagenza okulaba ng'ono ejjogolizeemu likoze eki lisituse n'agaa nti afutala olwo ne wali nali nakusonyiwa busonyi kati kambizzeeyo mu mateeka ono kwe kukubira DPC n'ayiwa basajja be embeera nebeerawo bwetyo yabadde wa namba 2 nga eyaddeko wa namba 2 nga bw'onoobeerako namba 2 nti ewaka waawali ne weetoolamuko katono ng'aliko waali samuweya kati olwalabye poliisi ngezze abuguta n'akuba erivansi adduke we baamufunidde nze era nabadde nkyewuunyiza nnyo anti yagitomezza nga dde emabega adduka abasirikale n'agitomeza guno omusango tegwetaaga kudduka era talina musango gwe yabadde bamuvunaana wabula babadde bamunnyonnyola ateekese mu nkola ebyo bye yalemererwa ne bigenda mu mateeka kyekiri kyenkugambye nti Maulana singa yaddayo n'akaza bulungi omugongo baneekamba buulire kino nkibabuulira bulijjo ne kati nkiddamu omukazi buli lwalwawo okukola sekisi aba tategeera kati bino byonna ebintu bye tulaba bye tuli mu kukola omukazi alaakinga sekisi nekugamba Faruku teri mukazi yegatta na musajja we n'atamufumbira kyanca nze nasulako ku mizigo naye nze mukyala wange buli yakutanga yakeranga kuyimba buyimba oba tweraga akatweraga naye kati gwegeza omukazi aleme okukkuta obuyimba bwayimba nja kunoba lumu mwami wange nakusibamu ebya ngenda kwekola ekintu okitegeera so kati abakyala be bantu Katonda be yakola nga banyiiga mangu ate nga omukyala kwata nga mwoli muli muloogi n'ositukayo neolidda wali ne weesiimuula n'okala n'oyambala empalo n'omugaa nti mbadde sinnayingira nakkiriza nemwewola era mugaa nti mbadde sinnayingira nkigasse namu nga talina kyakusinza naye Kojja enkwata gye bakuttemu omusajja wange yabadde nga wa bomu nanti kati Faruku kankubuulire byaliwo dda anti Faruku leero kankubuulire poliisi esobola okukuwa bondi okitegeera kwa poliisi bondi nti ennaku mmeka nti ennaku 20 ennaku zonna 20 toba na musango ku nnaku olwabirimu olumusinga ogaana otuukiriza ekyo ekyakuweesa bondi guba musango kooti yali yamuyita dda n'ensonga era n'essente z'abadde alina okuwaayo abadde azimanyi kati teyaziwaayo mu butaziwaayo ne gufuuka olwo omusango
nti ajemedde ekiragiro kya kooti kyamukwasiza webati ng'omubbi. Yes. Buli lwojemera ekiragiro kya kooti. Family issues bakwatanga abakwate. Kaakati wano wenzira ku side ey'omukyala. Ne mugamba yes biri byonna bibaawo eri side Maulana munenya. Naye kweno side omukyala kati nyinza obutamunenya naye njagala muzze mu mbeera ey'obuntu. Nti oli taata wa mwana we. Yes, abaana basatu. Nakugamba nti kwabaddeko ne kamera. Olero bino byonna ebintu nakugamba mu bintu byonna obulamu bwa Desire Luzinda ali bulungi era talina nnaku yonna. Naye alina ennaku emu ku mutima. Society emanyi obwereere bwe. Okitegeera? Kyekyokka ekimufuula omukyala alina ebizibu mu bulamu bwe. Bino ebintu era tebiggwa. Bw'okubamu akafaananyi nti Desire osanga yandizaddeyo omwana omulenzi. Naye ateekwa okuba yagamba sigenda kuzaala mwana mulenzi. Kankome ku mwana omuwala. Nyinza ozaala omwana omulenzi n'afuukuula nuduzi zange n'andaba obwereere bwange. Ayinza obutavaayo kyogera. Naye nga mu byasabira Katonda mukyala mulokole. Nakyasaba naga nti mbutuufu nsaba Katonda tuwampe omwana omulenzi. Kati kikyotegeeza. Nti bino ebintu byonna bye tukola Faruuku. Abaana baffe bagenda kubisanga. Kijja kuba kibi nnyo gwe omukyalo salawo omusango n'ogusalira omwami wo. Omwana ono omulenzi bw'anaakula nalabanga wakwata kitaawe n'omuteeka kabangali mu mbeera efaanaganako bwetyo. Gwe oyinza obba mu kikola kino omusalidde omusango omwana n'atagusalira kitaawe n'agamba maama waffe yali mubi. Okitegeera? Kubanga naye aba akuze Yesu naye n'agamba kati kangusalire maama. Maama yali mubi. Okitegeera? So buli kintu kyonna kye tukola nze nakugamba omukazi bw'obanga obaddeko n'omusajja mu mbeera yonna nga ggwe naye muli bwereere ne bwate wabaddeewo mwana olina by'olina omuzibira. Okitegeera Faruuku? So bino byonna tubikola olw'okwagala kabampaane ebyokwagala okulaga amaanyi olw'obutamala kwebuuza. Naye kino kiddeyo mbasajja manya mbakazi mwenna ng'olina bbaawo ng'omupulaningiddeko mutwala ku poliisi. Ng'omupulaningiddeko mutwala mu mateeka. Nga osaze okulamulakwo ng'omukyala n'okwata bbaawo n'omutwala ku poliisi emirembe giba mitono. Kuba kati Maulana wavaayo naye gwolooza osuubira laavu. Era naffe abakwasisa amateeka bw'abanga omuntu tasse muntu mumukwate mu mbeera eri friendly. Sajja Bamukutte ng'akakoko. Kubanga kati bino bya famire. Kitegeeza mangu ddala mwe mutulaze nti mwekubidde. Kwasobola okwesootinga nga bo. Mubayite. Kwata omusajja oyo muweereza abantu babiri muntu omu mugejjangu todduka. Tuula mu maaso wantu tugende. Kuba ezo nsonga tasse muntu. Ate nnasso omuntu bayinza omutwalira mu gundi mu double cabin. Ekigedde. So nsaba bino byonna bye muswaza naawe omukyala waswadde. Ate nzize mbikunnyonnyola ne nkugamba omusajja tebamutwala ku poliisi. Kubanga yakusasula ewammwe. Bw'oba olyangu okwoyo omusajja mugende mu kkooti y'eddiini muli bawoowe. Babaseeka weebali. Ensonga yammwe nakuga asooka ogiteekemu seeka. Asooka agiwulirize. Kubanga bo bano bannaffe ab'amateeka tebamanyi. Bano baffe ab'amateeka bo bakola kye bamanyi. Bino ebiro ebisigadde by'eddiini tebakola ki? Tebabitegeera. Naye nga mu ddiini ne bw'abanga omukyala oyagala ttalaka. Abakyala bangi nnyo tubalaba n'ovaayo ne weekaninkira nti nsaba ttalaka, njagala ttalaka. Mwe mumanyi nti webakeera kuba ky'omusajja n'akuwoowa n'akussa wali kigambo ttalaka kyanguwanga bw'okirowooza. Oteekeddwa okusooka okugisoma n'ogitegeera nga tonnagisaba. Kubanga obusiraamu butugamba omukyala bw'osaba ttalaka osooka kuddiza musajja bintu bye. Bw'omala obbikuŋŋaanya bw'oti n'expenditure gye yakuteekamu ng'akuwa ttalaka. So kati kooti yalagidde aweeyo miliyoni 10 omwaka. Anti kati miliyoni 10 Faruuku. Basooke bakekeruzire emyezi 6. Kati Faruuku miliyoni 10 yo kooti yasoose tunulira mu income ya musajja. Maulana. Kubanga ayinza okuba ne miliyoni 5 omwaka tazikola. Naye gwe omugambye nti zaabawaayo.
abantu bangi nnyo anombuza ngo mwaka guweddeko nti pa milioni 5 zo savings bukya January atandika tuli mu December nga tazirina ebyo namwe abitunuulidde bo mamanyi serebu kati olwayo kambabulira abantu abasinga okuba abaavu be baserebu be bantu abasinga okuba abaavu obulamu bwe buli expensive asobola okukwata akakadde nga tekamumala olunaku nga tekamumala ate nze Kitonsa omuntu wa bulijjo nemba n'emitwalo 2 mu nsawo n'embokke bowe balaba Maulana ku stage bannange abo ffe tubakozesa era tubeegaya n'obega nti nina emitwalo 5 jangu nnyambe ne bajja mu mmotoka mulimu abantu 6 njagala okwata emitwalo 5 ogitemeeteme abantu bagidde mu mmotoka abantu 6 okwata emitwalo 5 ogitemeeteme osooka osalire munno omusango tuyagala miliyoni 10 naawe omukyala saagala bakole kuba yo omukyala nkimanyi sijja kukyogera nga sikirimbye omukyala ye ne bwokwata kati akawumbi n'okamuwa talina kyasobola kukola nakistanding awo ne kibeerawo ddayo obuuze famire ye gwe bamukwatire miliyoni 5 za kukola business yazikolamu birthday party ya musajja kitegeeza omukyala naye alina ebyokuba ko byatereeza ng'omuntu singa wayita omwami osanga teyandikukkiriza mukole birthday otegeera mwaliisa abantu ekyo naawe okimanyi ne famire ye ekimanyi gwe bweva nogenda onoonye mu famire ye olwezo sente tezaafulumako ne bazimu agenda akole business tebasoose kunoonyereza ku musajja ku nnyingiza ye kubanga ebyo byonna olaba omuntu ne bw'aba akubanja ekkooti esobola kusalira sente zakuwa muntu oyo era bakubuuza onoosobola mmeka mu mbeera eno bweti wabaawo ezo ti kati sigadde ogenda kukola otya n'okola payment plan tebaagimuwadde leta 10 kigeza 83 buli mwezi emitwalo emeka zenusu kenda bisatu buli lunaku ku mwana omu buli mwana okwo tekuli medication tekuli school fees milioni 10 tekuli school fees kati gwe omukyala n'otalaba nti nekyo ekintu kibi kye bali mu kukola omusajjawo omusajja bajja mutta azijjewa milioni 10 kati Maulana olaba wadduka ku kyeyo n'abakulekera kati Maulana kyolina yes abakulekera yeyo option gyalina abakulekera abaana bali mu bbanga ki abaana bali mu bbanga ki baana bato kubanga bwe mubanga mulimu abaana kyemanyi nti nno tasobola kuzaalira kumukumu mulimu abasuumuse abasuumuse babamuwe ambo omukazi yabateeka mu masomero simanyi siga ddiini ate omusajja ayagala bateeka kati gwe tolaba nti nno maama ayina ekizibu naye ku sayidi emu bona ayagala bateeka mu masomero ga ddalasa ate oli ayagala mu masomero malala gwolowooza singa bakwata abaana ne bateeka mu masomero ga ddalasa ani asinga okufunamu ennyo taata maama naye lwakuba nti ekyo tannakirowoozaako tannakiraba faluuku omanyi kyekitegeeza omwana w'okkula ng'ayina eddiini maama tannakiraba nze sinnagambako nti yamutadde wabi naye wataata omukisa abaana bana bateeke mu ddiini kubanga ate era nammwe basiraamu mukyegendereze bwolaba ng'omukyala agaanye okukyuka okudda ku ddiini yo muleke toyonoona budde bwo tojja musobola kubanga ayina endowooza yiye naawe oyina endowooza yiyo nze nja kuba nzuuka ku makya kusaala subuyi nga bba abaana bali mu kwebaka tegeera budde butuuse kawungeezi twagala kusaala nandi nammwe tubanenya kati ecupa wagimuwa kati gwolowooza ki ekirumisa omukazi okutuuka okugenda amutwale mu kkooti tamutwala mu kkooti lwa bintu yingini eno yamusumulula bulungi yingini ate kati alaba yingini agiteeka oludda lumu adduka gwani yakugaa nti nno omusajja omunafu bamulwanira musajja omunafu tebamulwanira Maulana ecupa nkugaye Maulana mumanyi bino byonna ne byenkunyonya goza byonna nsobola okumanya sitole ezo zonna ng'omuntu tomumanyi ate si yeyeka nammwe abali eyo bemulaba nti abakyala baabeesonyiwa
tebabaliiko omukyala nga tatuuka ku ntikko alabira ddala nga alina teddy bear mu nnyumba abasajja bangi biteddy bear mu nnyumba ng'omala ewiiki 2 mukyala wo tomukutteeko bw'akeera ku makya n'akuyira supu w'ennyama ng'olowooza nti nno mubi abakazi asobola okukeera ku makya n'atuuza empale eno olaba ng'ali mu kugolola mpale eno n'agituuzako neerabirako paasi ng'alaakinga sex Faluku agenda kuwakana nakugamba zino ensonga bwe mba nnyinnyonnyola naawe teekayo kutu so Maulana yingini yagisiba test n'agikolera eno kati ate road 2 agivuga na balala era namwe abasajja mbagamba tokubanga ekikalu n'osiba omusipi ogw'ebbeeyi n'oyambala empale ey'akabi n'essaati ey'akabi ng'omukyala tatuuka ku ntiko ne weeyita omusajja amalokola test eno ewa namba emu ate road 2 agivuga na namba 2 namba emu agamba ku kiri kye nalabako ono yanyumirwa yekkoomu kati Faluku zino nkugambye miliyoni 10 ze basalidde Maulana asobola n'okukeera ku makya nga asasulako miliyoni 1 ng'ate omukyala waali afumba kitegeeza mu kisenge Maulana talatibu ekyo nkimanyi namuteekateeka bulungi bombi batabani bange abo bombi ne muganda we bonna abo batabani bange bagenza okufuuka abakabi nga batabani bange okitegedde kati embeera yokka gye mmanyi embi nti Maulana yeekubidde era bino ebintu byetwala abantu ku makooti simanyi mukazi antutte mapoliisi simanyi mukazi akoze eki omukazi aba alaakinga sex Maulana akimanyi takimanyi ekyo kye sitamanyi naye mbadde nzija mugamba ne mugamba omukyala nyweza kaggo dayo kankubuulire Faluku omukazi ennaku 3 zokka nga takoze sex obwongo butandika okubanga bufa omukazi asobola okutwala ku poliisi naye nga si yakutwala nga yamanyi bwanakutwala ku poliisi ajja kubannyonnyola nti omusajja wange nga yaga nti alemereddwa okukwata eri gwe ng'omunagala kati kamukwate byemunnyonnyola mbimunnyonnyole nga bamukwatidde wano era asaba kooti ewemu abantu bano abaagalana essaawa 2 Neba session negamba mugende mchoke mwerowooze omukazi awo agenda okwabiza yogente munange wansuulawo ng'omuntu nze kitali ya mmere nkiweeki bw'ofuna namba 2 kakasa nti namba emu yasooka okunywera kubanga emikisa yonna giva wa namba emu namba emu bw'anaaba munyiivu atya hani yaga nti ezo ensonga zinywera eyo njala eringa mmere yalidde ekiro kati afa so Maulana abadde takikola era Faluku bino ebintu kankubuulire singa neno bundi ya poliisi tejjaamu naye ekizibu kiri kimu kyokka omukyala buli amazulu gamutuula ennyo ku mugongo atandika okuluzinga memory akkiriza ezo ssente afulume bw'amala ofuluma mukazi we agenda zimusalirako anti kati waba yamukoowa akkirize kye basazeewo naye ate nze nga bwe nkumanyi omukazi ne kunnewera gye yeewera tola akayimba kali kashiba nti wansanga mirembe zange nontankuula yali asirise omutima nontinkuula kati tewamanya kyotinkuula ate abakazi abo bwe batyo si benzi akayimba kali kati gwe tewamanya kyontinkuula mga nti nkusuubiza okwesibako tokalakala akayimba ajja kanoonya mukande mu baka gulawundi kati nze yali akusirisa omutima nontinkuula simanyi kikali awo bwe katyo ati wansanga mirembe gyange nontinkuula okamanyako kashiba nze yali asirisa omutima nontankuula kusuubiza okwesibako kati oyo omukazi asobola n'okwetuga naye ng'ekimwetuza laavuyo n'akuleetera ebizibu n'ogenda eruzira kabani ku ndongo ate n'ekyo munange weebazanga Katonda abakazi betu tebaba benzi naye kyekiri kye nakugamba nti enfuna gye yamufuna si bye yamusangamu kuba yatunuulira bbeere mwana ono bwe yali ku masannyalaze ndo yalengera ebbeere kati ate ebbeere lyagwa
Agamba temulimu kujja najjerera lwaki lwa bbeere. Kyobola abasajja amagamba nga tonnawasa mukazi sooka omwagaleko ebirungi 10. Ne baba alina ebibya 3 bino ebirungi 10 bigenda okukutama nga Allah n'obajjulula abajjulula. Ne Katoli bwe yalengera ettutu ali ku muti gw'amasannyalaze ebintu bya kooti bw'aba omukyala bw'aba yamukoowa ne jjukira abaana bakyali bato kitegeeza milioni 10 alina oziwa buli mwaka paka 18 years. Kasita abanga mukazi yamukoowa ebyo bye bigenda okubaawo naye Faruku bw'abanga omukazi akyamwagala agenda amukube kaggo addeyo amunyweze bunyweza. Anti Faruku bwento ojjukira ne ku mukoddomi oli yabanja ebintu bwe nakola wano emboozi n'ŋŋamba nnimba bwe waddamu n'okyaza omukyalo oyo yagamba kyekyo kati sisobola kujja wano ne njogera bintu ku so Maulana ebbanga ly'omaze nga tobeera na mukyalawo mu sex bwe buwuttufu bwe bujega bwali mu kukozesa okukola bino addeyo amukuba akaggo. Agreement za kooti omukyala agenda ziyuza azikumeko omuliro abagambe lino eddogo lye tubadde tulina sirirabanga ate amuteekerewo n'embere mutwalake wa Seeka ketugendeke wa Seeka tulombe ku dduwa waliwo abatuloga ekiradde yamukuba akaggo buli alondeyo Seeka omugwe yeesiga milioni 10 agenda ziwa paka ddi alikuwulira bino alondeyo Seeka omugwe yeesiga nga amaze omukubamu akaggo ekiraateredde amutwaleko ewa Seeka amulombere ku dduwa mbulye ku nsonga z'amakanga bwe zitambula. Omusajja wo tomutwalanga ku poliisi koti zinkambwe kati nga mukyalina omukisa ogwogerezeganya nga mukyalina omukisa ogutula gwe ne bazadde bo ne bazadde babbaabo ne mubaako ebintu bye mutuukako nga muli nga omusajja mulekera ekitiibwa. Kati Maulana ne babadde akyasobola okusituka ne yeegatta ku busungu bwalina ku mukazi kyamutwalira omwezi nga mulamba okuddamu okufuna aji oba obwagazi obusitukira ku mukyalo oyo ne bw'anaaba amusonyiye. Kati kojja tumalirize abakyala mbakubiriza omulanga ne baga nti ebintu bya poliisi mu nsonga z'amaka musooke mulindeko bigendamu musooke mwetuule mwenga abaagalana babiri bwe mulemererwa minvolovinga emu baseka kati nga kapa eno etali yakukkubo si yakukkubo minvolovinga emu baseeka kubanga era ne poliisi kino nkibasaba temusalanga gwa kawala nga temuwulidde gwa kalenzi abantu bano mubawenga omukisa basooke batuule mbakulu b'amadiini basooke batuule mu famire zaabwe family zituule kubanga love eringa business osobola okukozesa omuntu mu business nga gwe tomanyi nti ayagala kukusuula na love yayingidde mu business okitegeera ngamba leta ye 10 buli mwaka business waliwo business kati era olwaleero omukyala asobola okubanga yakirabye nti yakoowa omusajja ono n'agamba nesisobola kgenda bwentyo nina obbaako kyemmujjayo okitegeera so kati bino byonna mubitunuulire kati yagenze business ate nammwe abakyala mwegendereza emikwano omukwano gw'olina nga gukugamba nti twala bbaawo ku poliisi gw'olinamu omwana oba gw'olinamu abaana ogwo gugobere wala kubanga bino ebintu byakuswala bw'ona okula waliwo otuuka ng'okuzza omukyala ovuddemu eri ettuntu ly'ekiwala ery'ekiguruupu kati bino ebintu nga bidda ng'olaba taata w'omwana wo bamuswazaswaza bwe batyo taata w'abaana bo ng'ate kumuswazaswaza naye wali kitundu ku muswaya kwa kitaawo kwa taata w'abaana bo abaana bano gwoza bali kulabamu ki maama nga wakwata kitaabwe n'omujolonga bw'otyo golowooza taata bw'anaatuuza abaana bano nga batandise otegeera bakula n'abannyonnyola lwaki wamutwala ku poliisi gwe maama onoosigaza ekitiibwa eri abaana oba abaana bano banakukiwaza efamire kati ennaku zino nti zikuze zeetemyetemyemu zirimu ebiwayi
kino ekiwayi kiwagira taata kino kiri ku ludda lwa maama kiva ku kubanga famire ezo mwenna mwakula temuteekeddwa bulungi kimala nammwe abazadde basenga b'abaana abali eyo omwana gwe taata agenda atya ku poliisi n'otafuna kadde kayita mutabani wo n'olinda bino ne bibeerawo ate gwe omukyalo okyali mwana muto nakulabye naye singa bigenda bityo Maulana Mukama n'amuwa okugabirira emiliyoni eze 10 n'abanga azisobola ne mutuuka mu stage y'okubanga abaana asobola obatwala n'abeera nabo nga tokyasobola zifuna kubanga nze ebyekkooti mbimanyiko ku baana omukazi bw'anoba n'abaana n'agenda olabirira baana tolina buvunaanyizibwa bulabirira ku mukazi okitegeera bwe kinajja abaana bo ne batuuka mu stage ng'asobola obatwala ku ssomero nga gye balya omukazi kyayagala mbadde anti kati bw'abanga nga kyayagala ng'asobola batwala ku ssomero nga gye balya kitegeeza tekyasobola aba takyasobola muwakana 93 akaddeyire kuba abaana tebakola ki tebaliiwo bagende nga bakula atuuke n'okugamba nti nange wange basobola okujja ne babeerayo wakati manya nti nono naye alina pulaani gy'akuba pulaani naye gy'akuba ng'emufevalinga okitegeera kati omukyala n'okivaamu nga weetaaga omubeezi y'okwetuga ku bantu yatandika ddi omuntu n'alemera ku muntu bakazi omukazi yenna nga si mukozi omukazi yenna nga si mukozi bw'oli mukwana nga tali kuvaako abakazi abanafu byebyo naye omukazi omukozi akuyita bwisi n'akugamba omanyi nyamba onkolere bizinensi okitegeera ne mukola ka bizinensi n'abeerawo bano bangalo bunani bano batuleetedde obuzibu era omukazi sajja kati awasa sooka otuluyenga potential y'omukazi gy'ogenda okuwasa gwe mukere ku makya omuwa $5,000 mugambe egyo gya wiiki omukazi omukozi asobola n'okuwaayo balance naye omukazi atali mukozi asobola olya $10,000 olunaku ng'ate tayingiza yadde $2,000 tumalirize Kojja so kati Faruku bino ebintu byonna bidde sayidi zombi eri omwami n'omukyala okukuuma repetition ya bbaawo kuba kati olwaleero Maulana gw'oswaza alya ku linnya lye era nammwe abasirikale oba kkooti sente ze mwasaze talina mulimu mulala okuleka okulya ku kitone kye kiri ku linnya lye ate okitadde luzira ekyokubiri okiswazizza kitegeeza olina abawagizi b'omuggyako ne bapromota obagoba okitegeera kyokka ate omuteereddewo etteeka tyasasule $10,000,000 kati byonna muyite nga temuswazizza batuule agane simanyi na muntu yaleeta kuga nti kati kankutwale mu mawulire mu abakazi buli atutte omusajja we mu mawulire buli atudde relationship ye mu mawulire relationship yo mawulire toliddamu kufuna musajja ategeera mwena mufundikidde muzunga buzunzi toliddamu kufuna musajja ategeera kubanga abasajja abategeera tebaagala balabisa ajja kumanya nti kino kijja nkunene kirabisa ngadduka okitegeera so bino byonna mubirowoozeeko gojja kulowooza nti bakufevalinga poliisi ezze amawulire kankulabise omusajja agenda kuvayo akonvisinga omukyalo omulala badde mubabeere bonna naye gwe tojja tukonvisinga kuba obusiru bwo obwanise nga tulaba so sitera okuba mukambwe ennyo ku sayidi ez'abaana ab'obuwala naye ku sayidi eno sina sayidi yonna gye nnyiizizza yadde gye nsanyusizza mbawadde ekintu ekiri flat buli muntu alondeko kyalya ku byo byentaddewo ku mmeeza omwami manya obuvunaanyizibwa bwo naye nga nkyabajjukiza abantu baffe mwenna abatula abasayidize mitala w'amayanja buli alina oda ye egenda kutambula ogenda girisiivinga namwe abatannaba kukola oda mupuresinge oda abaami saagala bino bitutuukeko nabagambye nti omukyala ekimusuula eddalu kulakinga 6 ate omusajja oteekeddwa okubanga bwe bakukonderako bwe bati ku mugongo okyuka weesimbye bwa ntoogo bw'okyuka eno oti ng'okyebase bibinyiiza abakyala era bye bibaviirako obusungu obwo bwe mulaba kati ennaku zino bunya nti abasajja beefudde bize nimula abakyala bagenda sunguwala
bakole bye mutasuubira nti bakoga obusungu obwo olw'okuba nti gwe omusajja tokyakola buvunaanyizibwa bwo. Nammwe abakyala oluusi abasajja twebaka olwa valayate gye mutuwa ne tulya emmere enkalu eyo etaliimu kasupu, naye omujje era tutereezetereezeemu tunyweze. Abantu bange abali London, America, Qatar, Dubai, Canada, mwongere opuresinga order zammwe. Buli alina order yo buli ebintu byagenda kubifuna, namwe abagenda okupuresinga mupuresinge. So twafunye kampani ngendo tutambuliza ng'obulungi kati ddala ku speed eya kika ekyawaggulu. Tuyinza okubanga mu wiiki emu ogenda kukyaza emmaali yo, okola order wano wiiki emu ebintu oba obifunye, mali egenda okutuuka nga oli taratibu. Nze Kojja Kitonsa ajja baagaliza akadde ak'essanyu, naye akalowoozo ke ngenda okulekera abafumbo, mwekuumire ekitiibwa kyammwe. Musajja bwabanga yatwala obudde najja ewammwe n'akunonayo, mukuumire ekitiibwa ekyo. Naawe omusajja bwabanga omukyala yasacrificinga n'ayiwawo omubiri n'asalawo abeere naawe mukuumire ekitiibwa kye. Nze Kojja Kitonsa. Alright, mwebale nnyo, mwebale ddala. Bwetu bwe tubaleete tugenda kusukkawo, tukwatagane bibadde bigambo bya Kojja byonna bye muwulidde. Byonna eby'amasannyalaze simanyi kiki simanyiwa byonna bibi sibirinaako kumanya na busobozi bwonna. Nze nkola okunoonyereza eri abaana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi. Alright, mwebale nnyo, mwebale ddala, tukwatagane next time.